Lwaki tugobwanga abatali bannayuganda? Akakiiko akavunaanyizibwa ku ttaka ka Uganda Land Commission kateekebwawo ssemateeka 1995 akawaayiro 238 n'ekigendererwa ekyokuvunaanyizibwa ku ttaka lya gavumenti lyonna. Kati akakiiko kano mu kiseera kino oyinza okugamba nti kali mu kattu oluvannyuma lw'ettaka lya gavumenti lye kavunaanyizibwako okubulankanyizibwa. Emyaka mingi egiyiseewo n'olw'emigozo oba ne gyaliwo mu bwannannyini ttaka ne gavumenti ezaddirira n'ebiwandiiko okubula n'okusaanyizibwawo nga tetulina Muganda kyeyandise olukangaga oba olukalala olw'ettaka lya gavumenti mu ggwanga lyonna gye liri senga nga baba balisabye nga tusobola okwama omuntu nti ku lino na lino na lino oyagala kolirwa. John Fisher Kasenge, kamishona w'akakiiko kano, atugulidde nti ettaka lino okubulankanyizibwa kibafiirizza ensimbi ezitagambika nga kati bakufungiza okunogera ekizibu kino eddagala. Kitukosezza mu bintu bingi ne tusalawo okukola kino kye tukoze ekyokgenda mu bannaffe bwe tufaanaganya emirimu mu Uganda yonna mu bibuga 16 ebibuga ebikulu n'ebibuga ebibiddirira biyite municipality. Tugenze tubasinga tuyabuddemu ebibinja 3 okukola ebintu 3. Agamba bakukwatagana n'ebitongole by'ettaka ebirala okulaba nga batuukiriza ekiruubirirwa kino. Tulina Buganda Land Board erina ettaka lyevunaanyizibwako ery'Obwakabaka. District Land Board nazo zirina ettaka erina okuba nga terina muntu yenna nnyiniryo nga bavunaanyizibwa okuyamba omuntu okulifunako ekyapa. Betusiikanye tubagambye tukolaganire wamu tuwuliziganyenga amawulire ge tulina mutuyambeko gatambuza nammwe ge mulina okuweereza mu gavumenti mugatuyiseemu tube nga tuyambagana. Bano bakutandikira ku kunoonya ettaka lya gavumenti yonna gye liri n'abantu abaliriko. Buli awali ekyapa kya gavumenti ng'ettaka lya gavumenti omuntu alina liizi abantu abo bonna yonna gye bali oba bantu oba makampuni oba bitongole bya gavumenti tumanye ettaka eryo gye liri. Gye tunasanga ng'ettaka lya gavumenti tujja kutwala obuvunaanyizibwa okukola ekyetaagisa okulaba oba ddala omuntu oyo asaana okulekerwa ettaka eryo. Kati abalifuna mu bukyamu bakutereeza obutuuze bwabwe mu mateeka. Kwe kulaba nga abantu baffe ababadde batalina byapa ababadde batalina liizi nga nabo bavaayo ne bajja liizi ne bagifuna ettaka ne baba nga balifuna mu butongole kuba kati bangi abaliriko naye ng'ekyamazima tebatwalanga na mutawaana kusaba gavumenti ettaka eryo so nga ate ebiyitibwamu okufuna ettaka eryo byangu nnyo. Mbwera waliwo n'ettaka lya gavumenti okuli ebyapa ebisukka mu kimu. Ono agamba nti na kino kyakunogerwa eddagala. N'olwekyo waliwo embeera eyo ey'okwonoonagana gundi eno neegaba ate naffe ne tugaba oluusi ekifo ekimu ne kibaako ebyapa 2. Ebifo ebyo biriko ebyapa 2 oluusi bivudde mu mbeera ey'okuba nti tubadde tulina omwatwa guno mu kumanya ddala ani avunaanyizibwawa. Agambye nti waliwo n'abakulembeze abalyezza olufuna obuyinza kale nga bonna si bakuttirwa ku liiso. Naye ate kyeninako obukakafu kyava mu bakulembeze b'ejjinja bwe twaliyo juzi ku Lwokubiri nga banenya abakulembeze baabwe be balonda n'akalulu bakansalazi nti mu bisanja byabwe balowooza nti ettaka lino olw'okuba be bakulembeze b'ebitundu ebyo lyabwe gavumenti lyevunaanyizibwako era bavaayo nga balyegabanyizza oba nga balitunze. Era okulikuma obutaddamu kubulankanyizibwa bagunjizaawo tekinologiya agenda okubayambako mu kulirondoola. Tujja kubaweerezanga message nga tuzisindikira mu kompyuta nga zijjukiza omuntu nti sente z'omwaka guli eza ground rent tunazisasula oba liizyo esigaddeko akabanga katono. Atulambulidde ku mitendera egiyitibwamu okufuna ettaka lya gavumenti mu mateeka. Omuntu alaba bulaba ettaka we liri nga lya gavumenti n'ajjuza foomu n'alisaba n'asasulira foomu 2,000 ne tugenda ne tulirambula olukiiko olufuga commission kwentuula ne tulaba bakisaanidde alitwale nga tumaze okutunulira kyayagala oddikozesa n'afuna liizi. Asobola okufuna liizi emyaka 5 yetandikirwako nga tugezesa omuntu oba ddala kyayagala okukola ali sirias anaakisobola era emyaka 5 bwe giggwako nga kyeyasuubiza tulaba atambula tumuwa kye tuyita full term emyaka 49. Kaweefube okununula ettaka lya gavumenti ono yatandikiddwako wiiki ewedde nga wetwogerera yakakulungula ennaku 5. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.